Embeera ebadde ya bunkenke ku kyalo Buwambide mu ggombolola y'e Kagoma mu disitulikiti ey'Ejjinja, abatuuze bwe balumbye amaka g'omuwandiisi w'ekibiina ki NRM era nga yakulembeddemu okulonda nga bamulanga obutakola mulimu gwe bulungi bwe bali bakuba kalulu k'abakulembeze ba NRM. Okusinziira ku batuuze, embiranye yabadde wakati wa Louis Emmanuel ssentebe w'ekyalo abaddeko n'abadde defense we Buwaya. Olwo ne yakuliddemu okulonda Elliot Isabirye n'alangirira Buwaya kyokka nga tewabaddewo kulonda. Tuli kwenda tukobera obululu Buwaya living bwe yafuna. Era twayenda tukobera Louis Emmanuel obululu bwe yafuna. Twayenda tukobera yabalirawa ngirya Buwaya gwatalonda gwe tutalonda kulanga obuyinza obulangirira bano bagamba nti kikafuuwe okutambula n'omukulembeze gwe bateerondedde era ne basaba Elliot Isabirye eyabadde mu ntabiro z'ebyokulonda okuva ku kyalo kubanga tebagala wadde okuddayo okumulabako. Ife twide wano n'obulumi obw'amaanyi era tuli kwenda mwami Elliot nga tatukobere mazima ave ku Buwambidi ave ku kyalo aje Kagoma Central. Tulina obulumi obw'amaanyi tukoye obwibi n'obukumpanya gwatalonda gwe tutalonda kulanga obuyinza obulangirira kyokka bwe tutuukiridde Isabirye ategeezezza ng'abantu bano bwe bamumazeeko ebyewungula bwe batandise okusomba abantu okuva mu bitundu ebirala okujja okulonda kyokka ng'ate ekitabo kiregisita kyabaddewo. Kandidate owundi n'oyo mperano ali ku chairman Luse ye nga alikola gwa kusomba abantu bwafukaawo register ya kyalo kirala Kagoma Central aye nga nabe muguluka bali kunina baida amateeka gali strict nti atali mu register tajja akola ki kulonda. Agamba akaseera katuuka ekisaawe bwe bali balina okulondera kyonna nga kijjudde abantu nga talina bw'ayinza kulondesa bantu ate nga bali bakoze dda akajagalalo. Nayenda okutandikako ayenga n'abantu wensobola okubaseggulira nti museete kuwale oba museete kuwale nga gazira nze bonamala okulondesa nga binemi naizaayo ebitabo. Oluvannyuma omuduumizi wa poliisi e Buwenge Oyo Morris yasabye abatuuze buli omu okudda ewuwe yenna eyeemulugunya agende ku poliisi. Sit down somewhere, make a write up and you submit your petition to the responsible officer. You get me? Yes. But I'm ordering you people to move peacefully to your homes. Thank you. Abakulembeze ku disitulikiti obuzibu babutadde ku bavubuka abatakyawera ddala bantu bakulu kitiibwa ne batuuka n'okulumba abakadde ne babatiisatiisa kyokka nga bakimanyi bulungi nti be bakyankalanyiza okulonda. Bana kirundi nikuleve nesooka ate bananga abavubuka ndi bakubiriza tulikubenda naino kwokya ebizozi ate oluisi ofuna information etali ntuufu tuukirira ofiisi odafuna ekyene ekituufu otasooka kwokya muzozi. Eyo n'ensonga enkulu. Newankubadde embeera yazze mu nteeko babatuuze basigadde balumiriza Elliot Isabirye okulangirira Buwaya newankubadde ategeezezza ng'okulonda bwe kujja okuddibwamu mu bbanga naye yatannaba kutegeera.